ate abali wambi alien skin ali kusaidi yabwe yakalangirira nti akoyo okwekweka avude naye mukava nga Kenzo we bamujjeyo Kenzo tugenda tuka tumaliza alien skin akoyo kola ki okwekweka awagidde rumu NRM okuva na leero ekitufu kiri nti alien skin tiri ya muwambi kubanga bali badde bamuwamba lwaki abawamba abateka mu basement ali side yaabwe ate betumanya abawamba wano kati bali muwambidde ki teri ya muwambye nogo naye akaliro kanji ebibuzo bingi ansa ntono yagudde mu cover naye tobakana yagudde mu cover kati mukugwa mu cover nabana abaana be batekawo ekibeera beeraawo papa ne batekawo ekibeera beera naye nga alien skin tewali ya muwambye wabula ekintu ekikulu kikino alien skin yagenda alami senga ekintu kyonna kintuukako waliwo family ndi obubi mukikubisangamu emirundi ebiri abafanguni family bagimanyi kati family eri mu mbeera ki kuba yabuze ati kati nkubuuza family eri mu mbeera ki kuba yabuze ate abafanguni babagamba nti kino nkigamba bafanguni bokka atali wafanguni kiveemu anaasobola akinkolere naye mukikubisangamu emirundi ebiri abange alien skin yabuze family gye yabagamba mugimanyi mugituusizaawa olawo abantu bajemeredde ameryo ng'oli mulamu kati wotegeerera nti balimba tebalina kye bajja kukola bulaaza nobona abatoliiwo gano magoma abefubitizi abenge semanyi wekyabalese abenge simanyi wekyabalese naye nga olabira ddala omuntu aba talina fubitizi ku mwoyo ng'emmeme yetekemettererwa ndowooza yali badde asanyukira wamu naffe nga ebyobufuzi tayenga nkuyu ng'ebyobufuzi tayenga nkuyu abasajja yayenga enkuyu bano bagamba nti twamufunye n'abayenga enkuyu era temuddamu tubuzaabuza pulezidenti wuno tumuyina omukulembeze twamufunye maama oba kati yabuliddewa kaba kaseera ogenda omunoonya eddakiika bbiri nga abasajjawo kazibu kabo yagamba nti ekyomukisa omulungi buli abadde akayana kati alina obukulembeze katulabe bwe bagusanga ate baalinnyeyo omanyi byanjawulo nnyo okulagirira omupiira ng'ogulibbali bano abasajja bulijjo badde obonkanya bintu beekubazi onugo nga tebakulemberangako eyakulemberako yali Abedi Bwanika era omulala teyasimbula kuva mu luggya emmotoka olwakuba serefu n'ezikira bayinza mu bulokinga bamugamba n'omwana gwe tulesa akulya Federation mwana wa Sefaali tekisoboka okitegeera Museveni ku bintu by'abalwanyi abo abamanyi endya n'ensula kuba ye abalukurutinga nga bakimanyi bana amugamba mwana wa Sefaali ajja muwa buli kyakola kye naye kyenkakasa ekintu ekyo Sefaali ayinza okuba yazaala Eddie Kenzo okusinziira ku mwami Museveni kubanga Museveni keyataddemu nti erobo kyabalimba public ate bo bogigamba birala awo nategedde waliwo ekizibu Station Mayanja Station Mayanja
olowooza teyazzeeyo kuwuba figa talina gawala n'abali muziika Sasa amayanja yasuddewo obukulembeze bw'ekibiina ki Peasants Party, National Peasants Party. N'agamba ategeka olunaku buli abakijoyininga nga bagenzeeyo lwa ye. Era yayogedde nze nina akabina sikakolerere. Oba nakanyenyeza olwo nno ng'ava ekkololo okusinsimula endongo. N'agamba yabadde agenze ku mulimu gwe. Ate bamma nsereko nomination gundi ye. N'awanika mbu awuli ayagala kulya kagege kasiike. Nandezereko yasinga ovuganya amabina gani ga station. Naye ngamba yamugamba kituufu. Kane station yagamba kituufu. Yali agenze kukola. Si muyimbi station. Kyogamba. Omusiraamu we bakuyita okusalira mu bbocha y'embizo dduka ogenda. Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu lyennagakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange ezo zolaba ku screen yo. Oludde ng'otawanyizibwa endwadde ogezezzaako wangi biganye kati kozesa obutonde kankwanjulire Biva Organic ekulemberwa Dr. Senjobe Richard omukugu mu kujjanjabisa eddagala ly'obutonde omuli emmere emiddo n'ebibala tujjanjaba endwadde nga pressure ebizimba mu nabaana fibroids okuzibikira mu basajja oba prostate gland enlargement endwadde z'abaana tukolera ne wake up call ku mwami omunafu atatambula lugendo luwanvu ayakozesako enkola ey'okwezannyikiriza nawe wagenza akula mu myaka n'ogenda ng'onafuwa okozesa obucupa 6 sisitimu neddawo. Ate era tulina ne immune boosters wamu ne body booster ayamba ku bantu abatono abagala okwongera ku mubiri n'endwadde endala nnyingi. Tusangibwa Mengo opposite ne Masengere Hamukasa Road. Awamu ne branches zaffe okwetoola eggwanga tukubire ku nnamba noti 752 mukaaga noti 2 427 oba noti 773 454 5 noti 2. Biva Organic emmere eddagala. Focus 360 the final channel kwoli nga bulijjo tubeerawo kubanga tubawa updates ez'enjawulo okusinziira ku biki ebitambula mu ggwanga. Of course every Monday tubeera n'ennamba emu mu Eye on the Press we tutunuulira ensonga eziba zikoze amawulire n'ezo eziba zigenda okugakola okusinziira ku analysis y'omukulu. Namba emu sooka obuuze ku batulaba olunaku olwaleero. Mbalamusizzaako nnyo buli omu gye musinziira kansubira nti muli bulungi. Abantu abali ejjinja big up mwebale nnyo ekyo kye mukola kyakabi nnyo era nsuubira bangi bakyatwegattako. Njagala tubugiriza omusajja saagala kugamba nti waliwo akayitawo. Saagala kayitawo konna. Abantu bonna bakomyewo ku gaadi ndowooza ayitawa mulabye yakomyewo nnyo. Ayitawa namulabye. Yes yakomyewo. Ayitawa musajja mugumu okugulu okwo okwekola weekuti. Ke kabonera akalamu. Kwayunze edda weekuti. Ako ke kabonera akalamu akakakasa nti ebigendererwa byaffe bitono okusinga ffe nga ffe ebirowoozo byaffe biba bitono era tetubirabawo nnyo okusinga ekigendero ekinene kye tuliko kyekijja okuddira buno obutono bwaffe bonna bwe tulina tubuzinge lumu bujja kubula. Weekend eno nagiyingiddeko ggwe ekiwulira nga ndaba omukulu yaraddeyo akatonyeze abantu batandika okwebuuza neŋŋamba namba emu yalina ansa era akatonyeze nenkabanyonnyola mu version eyo gye ndakabanyonnyoleddemu kansuubire abantu bonna bakategedde. Era saagala muntu addamu kugamba mbu ate simanyi yataddeyo fooli twamusomanga mweso gwa 2 abeera mu misaayi gyaffe mu mitima gyaffe era agenda okikola bw'ati kaganange nadde nkirowooza ekitegeera kakati Bobi Wine tujjamu bavuunulira paka ku bwa pulezidenti paka kufuga Uganda eno ennungi era ate kimanyi
Bobo ina nyala fuga Uganda okisanja kimu. N'agamba kati ate n'okufuga nkuvuddeko. Omanyi wotegerera omuntu atalina kyeyagaliza. Yengeri Bobi Wine njagulawo ebitebe ebyenjawulo. Asokulembera akulaga nti ayagala buli region mwabeeyo omukulembeze. Yes, asokulembera sigwesiba ku bukulembeze ku kitebe nti buli omayi nofukamira ku kitebe. Asokulembera Uganda ekisanja kimu era obukulembeze obwo n'abuvaako. N'agamba kakati banetteekawo okulonda okwanna maddala ng'abantu balonda omuntu gwe bakola ki gwe baagala. Botunuli abantu monna baddayo abatulaba okusinzira mu wanga ag'enjawulo tubalamusizzaako nnyo. Abantu abawagira enteekateeka eno gye tuliko mwebali nnyo mwebalire ddala. Tuli ku nteekateeka ya protest vote. Kalonde, kakuume, kanoonye, olonde, okakuume, okagoberere. Ate senga bagezaako kacyankalanya okalwanirire. Okabanje. Okiwulira abantu babanja kalulu kaabwe ke baakubye. Era buli omu ng'agamba akange nga sikalaba. Okay. Yeah. Nana Habo Mouthwash gwe tutambula naye. Gwe wenna alina obuzibu bw'amannyo nawe atanabufuna tugamba kozesa Nana kuba Nana musawo ddala bagamba tebaguza kapa mu kutiya. Nana ono yakakasibwa National Drug Authority okubeera nga gwe Munnayuganda oba omuntu yenna w'oli ng'olina obuzibu bw'amannyo gaguba ganyenyera ebyo bivaamu omusaayi Nana gwe yeesiga mukozese bulungi nnyo. Hajji Asinikiza musomi wa ddwa gwe n'ebizibu by'enjawulo naawe mukubireko awo ku namba y'essimu gy'olaba. Era nga n'akalango okawulidde Biva Organic Dr. Senjobe ajanjabisa ddagala lya butonde asangibwa ali Mengo enamba ye mugiraba mukubireko abenga asobola okubeera nga akujjanjaba endwadde zonna omusajja gwa ateesobola oba omukyala ateesobola family planning eri nakyo byonna ogenda bisanga wa Dr. Senjobe alusazi endwadde zo zonna nga ajjanjabisa butonde. Anyway olunaku olwaleero campaign zitandise zitandikidde Jinja zitandikidde mu Busoga president gy'asoose eyo Busoga ndaba ali Jinja addeko Buyende Kamuli Kaliro Luwuka Bugweri asoose ndowooza Eastern eyo nga bwagikubakuba kikye tusuubira ku mulundi guli Luwuka ebyavaayo tebyali birungi yewali emmanduso y'abantu okufa mu kalulu akaggwa so ku mulundi guno ndowooza engeri gye twaliyo mateeka ga COVID abantu bajje bawagira omukulembeze era kikyoyinza okulaba mu tuli ku mulamu omunene era ffenna gwe tugenda osimbako nnyo omulaka gwe mulama guno gwe tuyita protest vote mu Eastern nyina ekintu kye nsuubirayo era ndowooza ekigenda okukubisa ku kiri kye nalaba luli emirundi egiwera omanye abantu b'omu Eastern abo baddala si baakubuusabuusa era fa bagenda okubeera mu campaign eyo egenda tuwoomera kubanga tugenda kubeera n'abantu be tuli nabo obumu mu ndowooza. Nze nsuubira ngenda kubuulira olwaleero mu kalulu kano ogenda kulako ku president ng'ayina convoy ng'atuuse Matugga ng'eri Bombo kinaasoboka kukana kataliimu COVID ekyo ogenda kukyerabirako nti olwaleero bw'olaba laale za NUP ffenna tusimbula busimbuzi tugenda okitegedde naye tugenda teryagambye nti munnaaye kana akakadde kateeke muki mu nsawo nti ffe gye tuviira ku laale nga tusanyuse nnyo nga tugala tukikubye nateete olabe sooto mu nkuba olaba nga tuli ekololo nga bali bagamba ani atusasula mutubbye mwatugeetwa kyetaano tetulidde oba tulidde oba biki kwagamba osobola okulaba enjawulo ebeera wano nti wano guba mukwano ogwa ddala wali kibanfunayo ki okitegedde kyegamba bonna bagenda kunfunayo ki kati ojjalabako konvoyi nga tuli Matugga naye nga konvoyi egenda tuuka Bombo ng'abantu bonna batambula bakkiriza kubanga nze ngenda kubuulira omanyi nti kati wano bw'obanga oyinamu nniya ngezze egenda ku laale omanyi nti oyisibwa bubi nnyo. Nze nsuubira okulaba ejjinja ku luno watali COVID kubanga COVID kaali kabonero akaleeta Mwami Museveni kaali kabonero kakwenenya ekyo wakimanya oba tewakimanya kakwenenya katya
kakwenenya katya abantu babuuza nnyo nti lwaki abantu ababi olumu bafuga eggwanga ne basigalako oba ne bakulembera abantu naye nga tebalina kye baba. Covid kaali kabonero kakwenenya eri abantu abakozi b'ebikolobero byonna. Era yalema okutereereza mu Covid awo Katonda yagenda mwejjirako kati nga bw'okirabye. Tonna kitegeerera. Kankunyonnyole. Kwa Covid yali mu nsi yonna. Teyali Uganda yokka. Naye ku bakozi b'ebikolobero kaali kabonero kakwenenya. Okwekuba mutima okudda eri Katonda. Era mu Museveni yeenenya. Yetondera kaaba na Uganda. Yetonda olunaku lumu enkera ne bicu abantu wakwetonda. Kati Bayibuli bwetyo bwegamba nti omuntu yenna kano tagenda kusonyiwa muntu yenna ayonoona kukonoona okw'ekigendererwa wamala okwetonda ku lw'ekibi. Katonda taddamu kuwa mukisa gwonna. Kati mwayi Museveni yeetonda ebibi byonna bye yakola. Katonda n'agamba akali munnaye yeetonze n'addamu n'abikola bupya. Kati awo Katonda taddamu muwa mukisa. Kakati Covid ke kali akalembereza ko kake yafunawo asobola ofuna omukisa ogwo gwetonda. Okay, katutandikira ku nominations wezaggwa. Ne tutandikire nate. Nalaba omuntu ng'atambula mu nkuba. Nendaba omuntu ng'ajjudde mu kisaawe nate. Nate ne kakasa tifenga we tubiraba. Abantu abamu balina endaba yaabwe. Walaba omwana oba wa CBS oba BBS. Siteje etunudde eri. Kitegeeze eno mugongo. CBS oba yakuba. Ye yadda mugongo. Oba yakuba shaggulo limu. Omwana oyo yajimmenya. Omwana yakuba shaggulo limu. Stage abantu bali eri balawa stage. Yadde emabega wa stage n'agamba bulijjo mutulimba. Abantu balina obukyayi. Abantu balina obukyayizaniro. Nze natandikira Kavule. Twatandika okuva Magere ne tujja Kavule ne tuva Kavule ne twolokera. Naye twatuuka wali ku lawundi y'egundi bwayisaawo. Omusajja yali atomeredde awo. Naye kyasinga okunnyumira ku olwo bwe nakakasa olugero olugamba nti oyagaza muka kitawo lutta nnyoko. Yali atutomedde omusajja wa Patro. Mu kwagala otutomera batukubye tiyaggaasa awo naye n'atomeramu awa boda boda omulala. Ate be yatomeranga abasirikale boda ku piki ya polisi. Nalaba akantu. Patro ate yatomera piki ya polisi. Yatomera bo bennyini ne bagwa ku ttaka naye kanyumira. Nempulira nga nfe essanyu. Ate sebo bali basirikale baggwanga kati abaali ku boda baali bakoze eki. Era nawe bajjanga batujjira bannange batukuba tiyaggaasi. Jukira piki z'abaana ezimu baali bazirese wano eno. Nga bazireseewo abasirikale bazibalemesa abaana ne baddukawo. Munaye bwe tutyo nga tudduka nga tutuuka gundi wano we twali ku Ntebe Road. Bwe twatuuka awo twakkiriza waka abantu nga 20 20. Lubongo yali yatuuse dda ne banna abalinga abo 20 we bayingira nga twesogga nga tusigala wabweru awo fe abatali ku list eyingira. President nga munemetinga naye waliwo obubonero obulamu obwalabika. Akamu ku bubonero ku enkuba. Kwolwo nga amaze omunominatinga bwe bati afulumya awo okwogerako n'abaguni enkuba yenetandika. Ekyo yakikola bwe yali atongoza NUP. Wagiraba ng'asumula ambulera bw'ati. Ambulera. Amatondo ne gavaayo. Twali Namugongo. Lwayogera erinnya lye. Erinnya lwalyogera ti Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ne tubeera wawalala. Aze enkuba etonnya. Olwonkingiza Kasano Wadri nga tuzigendako. Neetonnya. Twali tugenda Ejjinja ebintu bingi. Enkuba eyo tutera giraba Kabaka. Kabaka nga ayina waagenda. Enkuba efuuyirira tetonya kwonoona. Kati enkuba yemu kabonerako omukisa. Yemu kubonero bwoliko omuntu nti mukisa. Era babuntu obutonotono obulanga okulanga kwa obwa Katonda. Enkuba eyo nti omukisa weeguli wano. Bwe tutambula. Bwe twavaayo nga tumaze awo ayogeddeko eri bannamawulire bamuwadde abasirikale bamuwa n'emmotoka
twasibira Natete nga tonatuuka Natete enkuba eyo tugitwalireko ddala n'Olivia Lutaya ku lunaku olwo twalaba ebintu bibiri byanjawulo twalaba Olivia Lutaya nga bamutadde ku Olivia Lutaya ne Sanya be baali ba political faces, political prisoner faces. Yes. Face emu yadduka negende wa Lubongoya ne Bobi Wine ya Busabala nga babatadde. Face endala yadduka nekola press conference ne Issa bubi nnyo president. Kuluna enkuba etonnya. Akabonera akalabika ndi Olivia Lutaya naye omanyi ku nsi kuno waliwo abantu abatondebwa nga banjawulo. Mu benjawulo Lutaya mwali Olivia. Kobe ng'okikkiriza kobe nga tokikkiriza naye kati naawe obeera mukyala tandika okwetunulamu ogambe nti nze ndi mukyala naye nsobola okukikola nga Olivia. Ono gwe twogerako asibiddwa emyaka emeka? Ena ng'ali mu kkomera. Gwe twogerako bamukwatira mu campaign ng'anoonya kalulu n'asiwa emyaka emeka? Ena. Bwe bamuta n'endagaano zaabwe ze baba bakozeseza ekitujju ye yafubuutuka anoonya president na secretary general. Okitegeera? Kubanza jukiranga bano bagamba Bobi Wine bikiga bagamba Olivia Lutaya addusedde Busabala. Mu kooti twalina face bbiri ezaali zisinga okutambula mu bintu bya struggle. Twalina eya Lutaya neya Sanya. Eya Lutaya yeeyimiryanga nnyo kulw'okwa mukyala. Eya Sanya yeeyimiryanga nnyo ku lw'ebintu byeyogeranga awo ku kooti. Yali abasi ng'abulayita mu butayimbu. Okitegeera? Kakati ekikwewuunyisa kiikino. Era njagala omanye nti bannanga omwoyo omuyala. Omanyi obuyala bw'omuntu tebuba ku lubuto. Buba ku mwoyo. Zanero osobola okulaba ekintu obungenjala ekuluma naye n'ogaa ate kati bananda babatyanga ogujubana n'ogaa asijja. Oli ku mukolo olaba besindika kanga omuyinza gugwenja genda ne mu restaurant nga nzirayo. N'ogaa ndi bulungi. Ate waligenzi wali kati kino ogaa n'ogaa sina buzibu. Kikyo omwoyo gwayita omukkufu. Kasita omuntu atandika okugyamu element eri egamba nti banaakiraba batya nti Zanero ankireke. Olwo oba otandise okufuna omwoyo okukola ki? Ogukuta. Lwaki nkugamba kino? Tekiri ku sente era tekiri ku bugagga. Omuntu asobola okuba nga talinamu wadde nkugambe nga n'enjala emuluma naye n'agamba twali kyakkola n'ali ewaka n'ali akawunga kange kati tukole bwe tutyo kusiza ku mbeera eri wano. Sanya ayina omwoyo omuyala omunaku kubanga Sanya yakakola ebintu nga 5. Yomu yajja n'agamba abakaka. Yomu ku tayimu eno yafuutuse yagenze wa president. Yomu wafuutuse n'akomayo wa Nuupu neetonze. N'agamba noonyeza Bobi Wine. Naye yambuze. Era kati neetonze. Kati bw'otunuulya ebintu bya Sanya ne wazaabikolamu byonna step by step. Ojja kwesanga nga Sanya ye ng'omuntu aliko omwoyo gwe muyala. Era ye mpulidde kamenya wano we wali ak'okulya ng'afubuutukirawo. Ak'okulya kali wano ng'afubuutukirawo. Naye Olivia kati genda kubuulira ebimu ku bibala by'omuntu omwesigwa oba omwesimbu. Olivia abadde mu bantu 10 ago. Kituufu. Abatinye ennyo abadde balina okuyingira munda mu nomination. Abatinye nnyo ababadde balina okuyingira munda Olivia yabaddeko. Ako nno abantu abagamba mbu nno simanyi tewali kujjukira ako kabonero kakusiima naye teyakoze ekyo kyokka. Katonda n'ayongera omugezesa. Teyabaddeko bubeezi wabula yayise n'ebigeze byabadde ebinene n'abakukundavu bye babadde beeganya. Okiwulira? Enkuba yazze waliwo omusajja yasusse okukwata ambuleera. Naye ng'agikwata wagira ati Olivia n'amulaba kyeyavudde agenda n'agimuggyako n'amuga gwenze gimpe. Nze mmanyi okwata ambuleera. Nze mmanyi bwe bagikwata. Kabonero kano. Okiwulira? Naye nga oli omusajja yabadde w'amaanyi nga wali omusajja waffe yasusse okukwata ambuleera ababaddewo bo bakirabye.
Olivia najimujjako najikwata umbrella naye nga standinze farm nga teriko wadde okwenye yamba ataka kuba kankubye nnyo ate woowe naye kikolo ekyo kyabadde kyabuzira nno munnamutikwa w'enkuba abakazi nga wemanyi we beekoza senga yabadde musajja kyenkugamba nti waliwo abantu abatonde bwanga banjawulo ekyo kyembadde nkuddako nti kati gwe naawe ng'oli mukazi ddayo wali eri abalala abamu tebasibwanga oli abatuwa reasoning zaabwe simanyi natunda piki yange simanyi piki yange bagiwamba eri ku poliisi nga ekintu kyagamba okumujja mu struggle kya miliyoni 4 naye oli amaze emyaka ena mu kkomera emyaka eno omanyi kitwala obulamu bwonna okitegeera andi bakusibayo wiiki emu buli kimu nekitandika emyaka egyo ena naye bw'avaayo akulaga nti ali mu struggle ng'ate emyaka ena ng'aliko n'ebigambo byabakanywa musaayi bonna akola boti tujja kutta bwe muva wano mukole bwe muti tubalagidde ng'aliko n'ebigambo ebimuwereekerezebwako mukkirize omusango nti mwaguza tubasonyiwe okitegeera naye bwe yavaayo bwe pa n'agamba wali nakkiriza kufuluma n'agamba nakkiriza kufuluma ge mazima newe malayo ennaku 2 ne banzizaayo naye ekitufu kye kino oba munno kasita ensingi buulidde baatuyita gundi yatutuukirira n'atukkirizisa bino tufulume kati we bankwata mu kitegere nti banzikirisa kufuluma era banzizaayo oyo omukazi taba wa bulijjo mu kaliba y'abakazi n'obutonde bwabwe baagala nnyo ebintu ebiri soft tebaagala nnyo bintu bibakanga kati woolaba omukazi eyakula mu kikula ekyo alali omukazi ate no sigamba nti kyakula sajja w'omutunuulira olabira ddala omukazi wa bulijjo wandisuubidde nti Sauda Madada yakutambula eyo naye ayina omutima alina omutima ogujjudde okuyaayaana naye nga guyaayaana mu ngeri y'emirembe ontegedde kyegamba ayina omutima ogwagala ogujjudde okuyaayaana ku lwa Uganda ennungi empya era mu bantu abamu ku bensaba Katonda nti atuyambe nnyo waakiri nga tufuna Uganda empya abantu abo Olivia babeereko ate tolowooza nti nze kakiraba oba ne Zanero ne ku kitebe bakiraba ne pulezidenti akiraba kubanga naligambye nti oba namba emu ye yalibaddewo ku abiri ago niyo ogenda okulaba Olivia yakola ki yaliwo n'ogamba ye Olivia naye nawe ogenda okinulamu okwepimapima n'ogamba nembutufu asaanirawo okiwulira era omuntu yekka w'omutima omubi yayinza okugamba nti nze yabadde asaanirawo Olivia we yabadde oyegeza omukazi byayiseemu oyo okitegeera enamba yonna gye bamuwa tukkirize omuntu w'omutima omubi yekka bannaye Olivia I salute mutuufu weebale ekintu kyokola yongeramu amaanyi era ejjinja tuli fenna yapaakinze eggulo limu gamba nga ekyamutwaza emyaka 4 kati kimukubiza n'enkuba naye akulaga akyakiriko obadda yeena kati bano abatunyonyola nze gwolaba natambulangako awo nze era baba NUP tebasima kye nabaviiriddeko awo nobatunulira n'ogamba nakemye ekaadi bano ate babadde batya nawulidde yabadde ayogera n'Enyanzi kalikodinga Kanyanzi wakawuliddeko nakawuliddeko ng'agamba mwe ababiri sibalinaako kizibu ate esijje gwe ninako obuzibu naye n'omuntu nalina obuzibu kwesijje naye aba aliko ekikyamu kuba mu bayesijje ab'ebibiina abakola lubongo yoyo kakati omanyi waliwo ogamba nti ono omuntu mulinako obuzibu ne bakubuuza buliwa abantu baagala abantu bali straight lubongo yaba oyo lubongoya abali b'enku bonna yabakubye ekijinji yabataddeko kigaadi kyovola abane babwanika bafuutuka bagamba nti oyo mbega mbu babwanika mbu bakolaga mbega abega mu NUP mbu bampuuga be bakolaga mbega abega mu NUP era be bagaa nti oyo mubi nnyo bakasiba nte mulubongo yasingako obubi mbu mbega mbu ate babwanika bamukolaga ne bakasiba nte kiraba nko sekweta ya general akolanga lubongoya kakati nawe wewunyiza ensi n'ogamba kakati bano wanga babwanika bandaga mbega
ddala kweryo nombega kubanga obambega wa Lubongoya bwe buzimba ebitebe mu kyama kuba yasayininga wali ekyajjinja yalina mu ovulo yennyini nga bakigulawo nalabye ekyembala ninga sajja wano bakola bati ebintu bino ne General Tafire yavuddeyo nga Bobi Wine muleka akola ebintu by'emazima waba talina musango gwakoze mugendera awo mwabatagala kukola mumanyi sajja abagamba Bobi Wine mutonyo mu byobufuzi nga ebintu bibakyukidde kada ndo abe bitu bakibalekawa omanyi twagenze ne tukyaza emagere eyo twabadde ne bakatikkiro abawumula bakyadde magere bazze ne batulabako sebe magere era mwabadde abatatuukangako negwe watuukayoko abadde batatuukangako wa president munju munda ndowooza bafunye omukisa ogulabayoko bafunye omukisa ogulabayoko bakyadde magere ne tubagabula abantu ab'ebitibwa ab'enjawulo omukulu gw'ekika ky'effumbe Katikkiro Mulwanyamuli Katikkiro Muliika abo bonna bakatikkiro abawumula ne tufunako ne abasajja ab'ebitibwa waliwo oyo gundi oyo yasoma ne Ssebaana oyo omusajja yayogera yasoma ne Ssebaana oyo yali wa abasajja bangi ab'ebitibwa babaddeyo bazze ne bakyala baabwe ng'era ekifaananyi wakirabye kye nabadde nkulazeeko awo ojja kukiraba era omukolo gwabadde gw'amaanyi ne batonera Bobi Wine engabo n'effumu owekitiibwa ne kimulekawa okwolekera mu lutabaalo era baamukuutidde ng'Obuganda nti abo abasituse kubanga bano badde ba elders aba Buganda ab'enkizo ne bagamba ayolekere mu lutabaalo naye akikakase n'omutaka Kayira yabaddeko akuli ekika kya Mbogo naga akikakase nti bajjajjaabe bonna bamuwerekedde mu lutabaalo nolwagendamu kakati ab'effubitizi abenge Semanyi we kyabalese abenge simanyi we kyabalese naye ng'olabira ddala omuntu waba talina fubitizi ku mwoyo ng'emmeme yetekemettererwa ndowooza yali badde asanyukira wamu naffe nga ebyobufuzi tayenga nkuyu ng'ebyobufuzi tayenga nkuyu abasajja yayonke yayenga enkuyu abasajja bano bagamba nti twamufunye n'abayenga enkuyu era temuddamu tubuzabuza pulezidenti wuno tumuyina omukulembeze twamufunye maama oba kati yabuliddewa kaba kaseera ogenda omunoonya eddakiika 2 nga abasajjawo kazibu ekabo yagamba nti ekyomukisa omulungi buli abadde akayana kati alina obukulembeze katulabe bwe bagusanga ate baalinnyeyo omanyi byanjawulo nnyo okulagirira omupiira ng'ogulibbali bano abasajja bulijjo badde obonkanya bintu beekubazi onugo nga tebakulemberangako eyakulemberako yali Abedi Bwanika era omulala teyasimbula kuva mu luggya emmotoka olwakuba serefu n'ezikira kakati eyakulemberako baali tebakulemberangako nga bamanyi byangu nnyo naye nga baliwo okuvuluga bibinda we babitta we babiswala we babikuba we babikola ki kati baatuuse ku kibiina tulabe obukugu bwabwe badde fe abazimba wazimba walimu okwezimbira kubanga lumu Ssebaana yagambako abantu ffe twakusitula ffe ko ye waaye munsitula busituzi mwe temwesitula naye abasajja baatugamba bwe batandika NUP tuli mu season eno eya campaign abasajja batudde ku benchi tebaagala kuvaako baveeko baddewa badde mu kisaawe bazanye kalironga kangi olaba omupiira logamba boy wadde tebampadde kanjira nsigala katebe ko olaba n'ofa wabwe tebabwagala kati anti gye bamalidde amaanyi gwokimanyi kati musituzi muto boogera ekigambo kyonna baba waana kuba kati tuli ku final touches ez'okutwala eggwanga eppya
Bali ku bufo. Bali ku bufo. Okay. Alien Skin. Alien Skin yawambiddwa era yabuze. Ani yamuwambi? Olize ekibuuzo kyange. Alien Skin n'ebizibu byabadde nabyo. Mwatta omuntu bakoze tebe biki. Amawetu atandise okugafuna mu weekend mbu Alien Skin yawambiddwa. Nze ne Ninda ndabe ani yawambi Alien Skin. Naye ate ne Ninda live gye yasemba okukola n'agamba senge ekintu kyonna kimutuukako. Family emwe eyo emuli obubi. Abantu bakikubisangamu emirundi ebiri. Go weeyo. Family bagiri batya kati. Kakati. Buli wakati. Kakati. Ekirungi yagenda okwewamba ng'akoze eddaame. Yewamba. Bamuwambye. Ani yamuwambye? Polisi yasibye ne ku weekend awo. Baleka bamututte. Bagenze tukakabira nga teri muntu n'omu nga bafubutuka dda. Akabira kazemu ne kabulanga palaso ya kyala yoko. Nga bafubutuka dda. Kakati. Sagaloga Alien Skin tumuyita nkoko. Si Messi. Mbu bamuwamba n'akola ki? Nabula. Olaba wano buli muntu. Olaba ne Edmutobe babambe byaddala. Twatekawo embeera ne balabika. Era Side Fulaga oyo nzaamukola ki? Nzaamuyina. Okuwamba si bwe kutyo. Si bwe kubeera. Kati ate abaali wambi Alien Skin ali ku saidi yaabwe. Yakalangirira. Nti akoyo okwekweka. Avudde naye mu cover nga Kenzo we bamugyeyo. Kenzo tugenda tuuka tumaliza Alien Skin. Akoyo kola ki? Okwekweka. Awagidde rumu NRM kuva na leero. Ekituufu kiri nti Alien Skin teri yamuwambye. Kubanga baali badde bamuwamba lwaki. Abawamba abateka mu basement ali saidi yaabwe. Ate betumanya abawamba wano. Kati bali muwambidde ki? Teri yamuwambye n'ogo. Naye akaliro kangi. Ebibuuzo bingi ansa ntono. Ebibuuzo bingi ansa ntono yagudde mu cover naye. Towakana. Yagudde mu cover. Kati mu kugwa mu cover. Nabana abaana be ne batekawo ekibeera beeraawo. Papa. Ne batekawo ekibeera beera naye nga Alien Skin tewali yamuwambye. Wabula ekintu ekikulu kikino. Alien Skin yagenda alaami. Senge ekintu kyonna kintuukako waliwo family ndi obubi. Mukikubisangamu emirundi ebiri. Abafanguuni. Family bagimanyi. Kati family eri mu mbeera ki? Kuba yabuze. Ati kati nkubuuza. Family eri mu mbeera ki kuba yabuze ate abafangoni babagamba nti kino nkigamba bafangoni bokka atali wafangoni kiveemu. Anaasobola akinkolere. Naye mukikubisangamu emirundi ebiri. Abange Alien Skin yabuze. Family gye yabagamba mugimanyi mugituusizaawa. Olaba abantu bajemeredde ameryo ng'oli mulamu. Kati wotegeerera nti balimba tebalina kye bajja kukola. Bulaza n'obona abatoliiwo gano magoma. Nalabye abaana nga beekalakaasa. Nga baliwa. Ka video tokalabyeko. Anti babaddewa. Simanyi tebala. Nze ndiwe makindi. Mba ku kooti awo nga bajja bampitako. Batambula bwe bati. Batambula mirembe gyabwe. Bayisawo mpola. Ngamba konze ngalabaka abana bamu abasibye obutambala bafangoni. Ngamba bano balagawa. Banoonya family. Abafangoni bavaawa. Nagenze okuddamu okubalaba. Obutambi babuteeredde waggulu kabira. Nga batuuse kabira. Beetolodde muko. Awo wennyini kaguuda ako babalikidde mu bendera. Tebatuuse wadde ku offices z'Messi. Kakati abafanguni bwanga yo gye bakolera obutambi. Family nze nadda ninze family. Nga nebuuza family yo weeri ennyimba babakubira empya kuba Palaso nawuliddeko kalaapawo ke yakozaako ettabu. Ne ngamba
family etuseewa musajja agenda okuwambibwa nga bwe batugamba ng'alese eddaame ndi senga ekintu kyonna kintuukangako mukikubyamu emirundi egi kati obuuziza nti family ye eri mu mbeera ki eyo bagenda kukubisa waafango ndi bagimanyi tebalina kye bagenda kukubisa ne family bagisobola family eyo sebo nga tesoboka family eyo yamuvuyo nnyo yamuvuyo nnyo kuba nayo sijuwa yakabiza family eyo yala batekaje kutekana bwala era recruitment pango ndi je yandikoze kubuna yo kuteta enonye teta wano mani soja teta ajikutekana bwala oyizo kulowoza ati family rwanda kyasobola giko nasabye okulya gakuba mulaga gankoyo omunyarwanda family omukyalo bagisobola naye bannange omanyi babwayini ayina olimba eri yakuba abaluyita batya ngaga I defeat my enemies musically, academically, financially, and economically. I defeat them musically, I defeat them academically, financially. Kati wotunulira bana ababiri. Omanyi waliwo entalo ezimu nga za bato zina kubeera musical n'engeri gy'oziretamu nga zijja ngeri ya musical babiri ki Palaso biki Chameleone anti kati otalo wakati wa Chameleone ndooza na Alien Alien Chameleone yalumba Alien naye mu ngeri ya musical nga abayimbi we beewaana nakona kayimba koli nakavuluga ate bano bamuluma ngeri ya kimafiya amiri oyo abanye okuzalega ennyimba z'abantu lumu nayinda bakayinda bwe balina case aka batuyimba basiima ogenze omusajja ali mu kuusikuusi nga muye yayimba ebyamakulu kati yabadde mukaawo nagamba kapata byebiki nawe tamanyi ndi luyimba waawo nekiteka eri mu ttaka kati wale bawuli obakuba balowooza bakuba migere balowooza bakuba miggo kakati ebiseera bisinga obungi mu kika kya music naddala abo gwe bayimba mubeeramu ebiwe bityo okweyogerera ebigambo byongerezebwa ebigambo byongerezebwa kuki kundongo kubanga bwolaba abaana abo nga bakuba funtula bali bakuba Kamiri yennyini okitegedde Bebe ne Bobby Wine bakuba funtula bakube Kamiri bakube Kamiri ne lyrics ezaalimu layini nga zikonooli ekiwulira okwagala omukazi olw'obusente bwe obeera musajja kagwe ensonyi ng'olwo ebiseera ebyo yayina Dorotia naye sebo yajja naye n'aluyimbako loza naye lwamala lumunyumira n'alukubamuko ekivvulu kakati bw'oba otunuulidde ebyo nga ebitambula banaye mbabuulidde kati omanyi kati kanjifeeko lumu kanjikole lumu njiveeko bw'oba otunuulidde ebintu ebitambula ennaku zino sagezi zitambula abafangoni baagala okuggyawo omulamu omunene oguliwo bateekewo bo kye bayagala ontegedde kye nkugamba omulamu omunene oguliwo omwana yafa ng'omwana yafa akoze n'akatambi akagamba nti senga akagamba nti gundi ye yankutte namumensioninga erinnya nti babu nanjija wano nantola ku fangoni ne bankuba nga banvunaana nti dimbadde ntambuza Alien kati lwaki ntambuza kifaananyi kyani kya saha ne music wange ne bamunjijako n'essimu yange ne bagikola ki
Wano tuli mukulamba guno ogwokuba nti Alien yawambiddwa. Anti emboozi eyo. Webijjidde emboozi evaawa. Okitegeera? Zino ebitundu ebiwera nga 5 biyinza okakata ku bujulizi bw'omuntu walese. Omuntu agamba nti oli bayinza okuba bamukaka nange nsobola okikkiriza. Naye Alien naye yakoze ddame. Erigamba nti senga nfa bano bebandi obuki obubi oba senga baako ekintu kakola bebandi obuki obubi n'oli omwana kye yali akola mu katambi kyekyo kyennyini ekifaanana bwe kityo tuyinza kiwakanya nti Alien bamukase okukyogera okujjako nga tuleetedde ddala obujulizi obulamu obuliwa obuli ku soosi bwe nabadde mpulira abawagizi ba Fangoni balina ensobi gye bakola naye olumu ne beewaako obujulizi Nyina omwana gwe nawulidde nga agamba nti mbadde bana ka savings nga nakajjeeyo nti yabadde ayina live gyaliko n'agamba Alien mugenda mukola ki tewali kye mugenda mukola tetukwatwako wano yakalumba NUP emirundi egyo ku kitebe ye agamba ayitawo omuwagizi agamba twakalumbayo emirundi emeka ebiri ate ng'omuwagizi alinga omwogezi waabwe yewoza akagamba nali nkola ki nali mpitawo ye omuwagizi agamba twakabalumba emirundi ebiri ne tuwandiika nako era yamaliriza nga agamba nti ate kati va ku biri oli bye balumba byali biweronza ate kati ngenda kujja kupa mawombo ne tugamba ye ne tusiriikirya ne tugamba okay omuwagizi wayogeredde ekyo nga gwe bajjako adiisi era gwe bawagira nti owaffe ejju ekyo balina omwemuzi waabwe awo wa ku TikTok kakati oyo nadde ebbali oyo wadde ebbali nti bwe tutambuza ebintu bino nga tubireeta tusooka ne tukwata obujulizi buno ne poliisi bwesimbako esimba ku bujulizi bw'omwana ne beyamesoninze mu ngeri yonna ey'okukwata abo boyina osooka okukwata okutandika okukola ki okunoonyereza omanyi nakolako pulogulaamu edda ne mbagamba mwewale nnyo ebintu ebimu nti abantu abamu bakoze ne bakola eggaali ez'enjawulo naye eggaali ezo mwewale nnyo ezimu nga zigenda nyigiriza abawagizi bamwe bennyini ekyo kyabulabe omuntu osaana weyagalira mu ggaali ekyo kyabulabe kubanga nze Alien namulabako ekintu kimu ye ng'omuntu asobola owuliriza naye abantu abali wa Alien yabasanga bakulu nga ate bakola dde obuyaaye tebabutandikidde wuwe ontegedde kati bonna bali anirule aba akyayogera noonono n'akuba eŋŋuumi kati ate Alien alina okukimanya nti kati afunye ekyokufiirwa alekerawo omuzannyo omungi kati in case pest yali mulwadde katugambe akataago kaali kawagamiramuko mu kuzanyazanya wona akutuka n'afa kuba abaana abo bakozesa ebintu bingi bonna yes era obulamu bw'abo abaana buba butono nnyo mu kuzanyazanyaawo senga pest yakutuka n'afa Alien automatically tukuwandiikako nti wassa omuki wassa omuntu kubanga walabiddwako ng'omukuba oba byakuzannya naye ffe tugamba yakoze eki yamukubye kiri kye wagambanga twali twogera ku stand mu ebyo ebiseera n'ogamba weewala okukola stand naye nga gwe ziteekako ekifaananyi ekibi kuba kati Alien omwana ogamba nti bampambadde bantwala ku Fangoni waliwo obujulizi obuze nga bo bennyini be babukoze nga balaga bakuwamba ne bakutwala ku Fangoni kubanga batuddeyo bangi tetusobola kwakanya kyamufu kuba tulabyeko n'abalamu abagambye bankutte ne bantwala ne bansalako n'enviiri kati kiba kizibu ne waba si yakikola kati ekifaananyi kye weesiiga nti olwaleero Nobert omuwolereza nti Nobert ojja mawulire n'owolereza Alien niye gwe wennyini gwe watugamba nti yakutudde obulago yakwata embaddi yakupapa nakutula obulago kitegeeza n'ayambala n'ekintu mu mutwe kitegeeza senga omulala ajja n'agamba bankutte embaddiya tuba twagirabako ng'agikwata kakati omuntu we nakapiripiiti eyalaba atamanyi na bya sitanti eyalaba Nobert nga bamukutudde obulago asigalaga omusajja oyo mutemono yakutudde omusajja oli obulago kati sitanti yonna gwe gyokola nga gwe kusiga kifaananyi kibi tokigendangamu newe sitanti kuba tojja kunnyonnyola buli omu buli omu gwe sitanti ekusiga ekifaananyi kibi gireke debbali osobole
obukulembeze buno ngenda kunyonyolayo ekintu kimu kati kankikubuli olwaleero ettutumu buli muntu limukozesa bubwe genda ku bantu abo basatu kuba bano mbatunuulidde nnyo ntandika buli omu okulaga ettutumu bwe lyamuteeka kati alien nawe olondeko ku ttutumu kwabo gwe weegomba woyagala olikuteeke omanyi alien yafuna ettutumu lyayitagenderedde yakima mitwalo 8 milioni 8 naye yafuna ettutumu lyayitagenderedde ettutumu nelimugenda waggulu ekyo ettutumu eryo lyolaba terifugika olumu lireeta n'amalala olumu n'okudaalimba n'okusaaga okunene naye kankweyo abantu basatu bano ngenda kwogera ku Bobi Wine njogere ku Chameleone njogere ku Bebe Cool Bobi Wine bwe yafuna ettutumu eryo yali hambo nnyo eri abawagizi be yali hambo nnyo very humble eri abawagizi be ng'ali rude eri bakompyuta be okitegeera yali hambo nnyo eri abawagizi be ng'ali rude eri bakompyuta be katugambe yali hambe eri abawagizi nnyo Bobby Nandi nga ye muntu golaba nga avuga emotoka nasendabiramu nakubirako nawe ki monster kyekyo kyakubanga ababoda bona ne bamuddamu kate saawe no tabagula okubeetaaga bagoberera mu goberera yali hambo nnyo eri abawagizi be nga just alimu yali resisted eri bakompyuta be nga tomalaga mu yuza ekiwulira nga resistinga bulungi so ekyo kyamuyamba okola sente kubanga abawagizi ba Bobby tebamusabanga nti tuweeyo bamwagalanga bwagazi okitegeera nga basobola omugobera mpaka busaabala naye nga bamwagala buki bwagazi kyamuyamba okola sente sina kindi by then nga tandagala na byabufuzi n'abanga y'omu ku ba artist abasinga mu East Africa obugagga okitegedde era ekyo kyamuyamba okwetereeza ate nga jjukira ye designingako n'akantu akagaa nti nze ndi munaku era bano abanaku abawansi be banaku bannange ekyo ne kimukyamba okutopinga n'ennyimba z'otambulanga amangu olw'okuba zaakwatiranga ddala ku muntu wa wansi ng'abantu balaba nti Bobi Wine yayingira mu bantu n'atuuka n'okuyimbanga ku bizibu byabwe Jennifer Musi wakangira abantu nga ye wakakubira we bamenyera Simoni ye wakubira ebibuzo bingi naye ansa ntono buddo wekwata omuliro omunga agamba kitegeera nga yagamba nedda kakati so wajja mu politics mu obwo bulamu wano twamubuuza bibuuzo bingi twali tumanyo kubanga yalina obulamu bumwogerera okuva emabegono yaliwa era ku saidi ya faliki ngera abantu bamubuuza nti we twali ku bino gwe waliwa bino ebyali wetu waliwa kubanga bwe yalaba obulunga butinganya abantu eri n'abakubira oluyimba lwali lusanogula n'obuwumbi 2 obulote butwawola kati yo ne tumuzza wabbali nkulaga buli omu ettutumu eri amutuusa Chameleone n'afuna ettutumu ye ettutumu lye yalikozesa okuba ennyimba ennungi okukola effujo eritagambika ku bawagizi be ne ku banne yakola effujo ku nsi ekitegeera kakati ettutumu eryo kati bano bonna ngenda bakuteera ku mmeeza gwe naawe olabe nti ono yakola bino neyakola bino ani atoopinze ku lasti kuba naawe alien olina gy'oluubirira okukola ki okutuuka kakati yakola effujjo kubajja ku bawagizi be ku baki nebagamba n'abanga kalifujjo paka olwaleero ettutumu eryo lyakola ki ye kasita alabanga waliwo ajja abalina omukolako effujjo oba ati ettutumu eryo lyakola ki kati weebuuze ali atya mu bulamu buno obwokulasiti Bebe Cool ettutumu lye lyali awo bwerityo naye olw'okuba yalirabanga bwerityo yalikozesa ettutumu lye obutanaawuuza ntalo
n'okusiikinga mbanene n'okusiikinga mbanene bebe kuli yembise tutumuli ettonero okuba nti mu bantu teyali muganzi kisusse wadde era naye yali ayina abawagizi be ng'omuntu naye bano ababiri baali bamusingako okuba omuganzi mu bantu kakati etutumulye yalikozesa era omuntu abampakanya byenjogedde agende ku interview ya Bebe Cool emu yagamba nti nze ne bwenkolola obukolozi munnenya naye Chameleone akoze ebintu byonna bonga temuboogerako okitegeera bonga temuboogerako abakola buli kimu ekibi naye nze ne bwenkolola obukolozi musajja tumukola ki munnenya nze nabakola ki kati kyekiraga kino kyembadde nkola ki kati Bebe Cool ye etutumuli yalikozesa okusikinga mbanene n'amanya nti wano kawazibikidde kasina bulungi wempaganyiza wano kimala kasoke nange netereze mbere musajja binywera naye nganja tapping erimba ki mbanene era Bebe Cool kimuyambe era Bebe Cool kati musajja mugagga nnyo sente ayina ezaddala Bebe Cool toswa musanga nga akubye omuntu oluyi era Bebe Cool omukola kenso byagamba nja kuwawabira amanyi ga Bebe Cool galia ku reportinga wa mukamaawo kuwawabira mu kooti kusamoninga wa mukamaawo abamunene we abamulina ye atapa government abagirina yeje yakwata ne yenyweza era Bebe Cool era ojja ngamba Bebe Cool ankubye oluyi ngamba kweri gwe akubye oluyi oba kobula yalukubye Bebe Cool kale wale ugwo ngamba nesikola ki notawakana nesiwakana kati nekimuyamba okutopinga mu kukakana mwomo okulaga side kubanga Bebe Cool abaddero yo ku side ze zabaddeko tachuka okitegedde yagikwata bukusu newe kibaki ensi yona newe jivaako aliro yo ku side kakati okkiriza kati abasatu abo mbakuwadde kati bwana Alien kwabo wegomba kaliwa nze ndabe ekkubo lyokutte oze mu lutalo ate n'omulala gwotegomba gwe naawe gwogamba nti banno bali bwe bati gwoli bwoti ate gwe naawe entalo zo zokoze eki zitambula gye zoolekera ndaba ng'amukoppye bonaye oyina okwetereeza abasatu bano buli omu ayina engeri gye yakokoze tutumirye gwobuze Alien eriyo likozesezza otya n'abasatu abo kubanga balina ekintu kimwe ekyali common baakuba endongo ennyimba baabanga nazo nga tebawa mante Alien agezezzaako naye kubaane kubaliwa kuba leero tokigeza tokigeza kuba leero manyi lwaki ngambye agezezzaako kuba ssebo mujiji guno oguliwo amazima gali nti Alien yomu ku bayimbi ababadde n'omukisa omunene era Alien senga yebulandinga bulungi mu myaka 10 oba 5 oba 7 Alien yali n'omuyimbi nagwa n'atagambika nako mu byonna nga tumaliriza ensonga eyo yaabwe omwana yafudde tetumanya ani yasse mwana naye omwana yafudde abakozi b'effujjo bali ku sayidi zonna ebintu bino ebyeffujjo bitandika otwala obulamu ate si bye bisoose anti kati tukola bwe tuti Zanero omwana mu kufa tugenda ku A1 ameshoninga ani Alien ne group ye ameshoninga Babu wabula agamba nde bamutwale wa Alien ngaalaba gye bamukubira nti naye yaliwo nti okitegedde takabadia ani kakati abo be babeera ku fayiro esooka tuba ne A1 ne A2 F3 ne A3 ne F4 kisinziira ye bajja bw'oba tunuulidde ne wabeerawo omwana agamba nti nze ndagenda naye basikopi ne bamukuba ebikonde mu lubuto oyo mwana tumwagala ne gwa mentioning tumwagala
Balona kati naye omugenzi akapichipichi yali kyekyo accident nkadde ya myezi nga mukaaga emabega tebakulima mbu yakakati mbu bamutomedde butomezi yali accident yali video shoot kuba ani yakwata ate piki teyamutomera namutomera kati piki yajja bweti njagala otunulye bulungi owa piki bwe yajja yali atomeraganye n'oli yali wali mu kusala bwati ono ne yeekanga n'agwa n'ekizano kikola ono mwana ali akwata ka video ke ka TikTok kuba neewuunya wobeererawo in time n'okwata piki bezijja n'okwata ono n'agwa baali bakola ka TikTok video boda najja bino bye bagabatuka akali kakadde era bakaleeta kati boza biri just ndowooza bakagula amasimu balabanga akapya ako kakadde tebagiza ne balimbalimba abantu ekirala omwana ono yafudde naye tuyina okugaba obwenkanya eri famire y'omuntu afiiriddwa kakati bano bameshoningako betulina osooka okunoonyerezaako nga poliisi senga bafindingibwa nga tebalina musango nga bagenda naye nga tufuna balina omuki omusango buli bwe boogera ekitegeeza alina kuba kati omuntu yenna owa fangoni aziyiza omusango guno gunoonyerezaako ate ng'ogamba nti aliyeni talina kyamanyi ne bababu obeera mukyamu okuteekawo embeera yonna to resist ogamba nti bagunoonyerezaako why nze njagala nnyo aliyeni abeere nga talina muki musango kitegeeza bagunoonyerezaako bano engeri gye bataamutwaleyo bataabamukuba bawe gundi yaabwe eteredde etaliimu nti ate kibanda mugamba mutya kale nno tufune ffe omutuufu eyakwata omwana ono akatambi oba neyamuwaayiriza okwagala okuteeka mwani alien tumanye omulabe wa alien tumanye omulabe wa alien kuba senga bazuula nti beboogera bya bulimba tuba tutegedde omulabe wa alien ate otandika olizistinga ogamba nti zaneyo teyakutte mwana nti ate tugende tubakebere kale tugende tukebere enkwasa okuba ekyasoboka okukeberekwa nti n'enkwaso tetugikebera tugikebera tutya watali musango akabira lwaki kakalu nga tugikebera tutya bagenze kulima kubanga weezimbirako obuzibu emisango nawe wenyini wewako obujulizi n'ogamba kakati ku levo yange kwendi bwe mba nga nnaakakuba omu nga nnaakatta omu erina nga abannayuganda mu nsenyi weeraawo kitegeeza levo gy'aliko akakasa erina okutta bangi okitegedde ekyo kyeŋŋamba buli kaseera okubalatira mu bulumi bw'abaki ate abamafiya okumuyunga kuba nakyo kisoboka saidi zaabo abantu bonna senga olaba be bawagira buli muntu aliko ekyokutta omuntu mafiya asobola okukuyunga naye kati gwe njagala otunuulira abantu abo bonna abali saidi yeeri ng'oggyeko abatini abateredde abasinga obungi baliko akawaayiro andi kyeŋŋamba mafiya awo si we baagala era buli amale okutuga n'abeerako akagamba nti kasita obulyanga abantu batandise okubuuza gundi yafaata danize ku mapensa yafaata kalamaji yafaata gundi yafaata ogenda okuli abo bonna nga bagamba nti muzeeyi kyekyo ayala okwatula nti koyo kwekweka kanja tule obuuza busigalawo olumu hidden message ate nekyokubiri taba kwatula nayinza okwate tavaawo kololo owaki ogenze nogamba muzeeyi kyekyo wabaddeyo kwa alubamu lonki eya muzeeyi emunyonyo wabirabye gwe emunyonyo tewagenze ku mulirwano sebo sigendawo naye nabirabye yatokobye lwaga naye abaana ne bagamba twakima copyright wangudde ya alubamu abaana baki balina efubitizi nefutwa nenge gemazima eyakima copyright bamuwaddemu alubamu naye ate naawo ku alubamu ne bamugamba simanyi abantu okyabalimba tomanyi kitaawo ningawamuzeeyo ebintu bintu bibiri biri awo bibuzaabuza taata wa Kenzo yaliwaawo Sefu Ali Sefu Ali ono Sefu Ali kakati Sefu Ali oba Chief Ali nga oba oyagadde omuyita
byewuunyisa. Amanyi lwaki? Abatwa bana abatuwuliriza. Ono omusajja gwe twogerako be bantu 27 abatandika obuyeekera okuleeta gavumenti eno mu buyinza. Era Otafiire ali RO 0014. Sef Ali oba Chef Ali oba Sef Ali ali RO 0017. Ashulira kati fa abadagira akana kembata nja tuzula totyanta akana ka nja kunyonyola teri authority oba federation yonna oba something like a federation oba kichonna kyebasobola kukwasa muntu nga si waabwe. Kanku ekyokulabirako bamutuura ki kitaawe yali MP wa Kabarole naye nawuli watataina era yali mulwanyi bamutira ku kiseminti awe Kamoocha era nga abamutta maje gobote nga gamubuuzaani Museveni bamutayirizaawo mugola we bamuyita wakanga asika butungulu owaye jango kuli airline presidential order simanya mfuna byenkugamba ntandise federation zinakola tumuda nga mugenzo okutuuza general sala idea ya music ya music toli daggulu siriddayo mu copyright wafunamu album fotakola tumuda general Gadi I mean mpazira general yeyitanga ya Ragadi oli ali general Megadi oli Megadi Ragadi nakola NCF National Culture Forum Anita nakola gye bayita union ani yakola uma bafina mugirane sindi mwe babadde uma neyokolebwa abo abalimu abo abayimide byajekolera Sylvia Awori naye ayina gye yakola era ina office awo ku National Theatre kati babeerawo ne NCC eya abojede eya bokero eya babatambuze na wali eri waliwo UPRS ne bayisiza eriso nga tebalabamu kokola federation ne bagifundinga cent ezigenze mu federation era mu M7 akakasa nti ono set azikozeseza bulungi n'okusinga bano babebe kulu okitegedde oba Ragadi kwafe fete batuwa era nitubisaanyawo twakozesa zaffe n'okusinga baani naye ne banoonyayo omuntu waabwe owayo otuddewa naye omwana wa Sefu Ali jangu omwana oyo nga yajjampola yeekulula yekka Kenzo yalimba abantu naye ngenda kuwa version yezo biri zombi ziwulirize bw'otunuulira Kenzo afaanana kyefali kyokka ate bw'otunuulira ne taata we oli gwe bagambe yali taata we yamufaananamu naye sebo omukulembeze w'eggwanga naye mwami Museveni statement jukira mwami Museveni alina ekintu kimu kasooke mumaleyo mwami Museveni alina ekintu kino ekyokumanya abakadde ku kyalo amanyi n'okubuuza gamba you are the son of Mutale of where like research yagenda okugireeta kati yagambye Kenzo do you still like them awe natiridde ne mwami Museveni kayataddemu akagamba nti oba okyabalimba awo we nakomye okutegeera
kana kambata we yataddemu akagamba akakaga nti oba okyabalimba we nesikiddemu ne ŋŋamba kubanga Kenzo story yali egamba bweti bwera anyumya n'omuzungu njogere mu luzungu mu Luganda naye kanjifunulira abantu mu Luganda bagitegeere yagamba nti nze tata wange yali gatekeeper musirikale eyakumanga ku kantu akatini we yakolanga walinga watono era gwe yali akumira n'amugamba ye tayagala baana awo kale taata waffe bwe twajjangawo nga tasobola kubeerawo na family ng'oli tayagalawo baleekaana yatulengerera ngeri ngeri atusinkana eri n'atuwa akasente ne tugenda Joyombwe yali taata we okitegedde katwale tuli awo sefali ng'alabika R0017 okumanya yalabise President Museveni yatuse nagamba the sons and daughters all you stand up kitegeeza siye yekka nalabyeko n'omuwala okitegeera sons and daughters all of you stand up na Kenzo ng'ate nno omusajja yafanga mu 97 we yafiira gamba kwache manyo yabagambidde okuyimirira balina okuba bakolako DNA vayo neyo kubiyereti akana kambata tabala kana kambata nalongedde okujja ngamba wali agambe obo kyabalimba nezijukira abayaya abanyumya nti asajja abatunda obunyeebwa abo vazo neyo kubiri solo bala banga batunda obunyeebwa vazo neyo hakana kemba vazo neyo kubiri yoweno okusiza ku byayita bya chefali ate navaawo nga bakenzo bakyali buto Kenzo teyagala nnyo byayita byakitayo kuyingira mu bulamu bwe nti Kenzo ne bwe yali badde akoze nga bwe yejje ku zero twali badde tulaba bimusaanidde era bwe yali badde tabiyina twali badde tuseka busesi kubanga mwana wa R0017 nasi buli mwana waabo nti ali anti we twali kitutte kati Kenzo ne bwe yalikoze nnyo twali gambye abayina be babaweera okitegedde kubanga mwana wa mulwanyi njagala otunuulire kati olwaleero kalogo kimanyi n'osanga kibule ng'akoze ne waba akola atya era tugamba abo beebwa baba wadde kati Kenzo obulamu buteyagala bumuyingiremu ekyokubiri nasosere nga bamuzeyi bamubulokinze nene mugata nasirwa kutoka kwekyo bayinza mu bulokinga bamugaba no mwana gwe tulesa kulya federation mwana wa sefali tekisoboka okitegeera Museveni ku bintu by'abalwanyi abo abamanyi endya n'ensula kuba ye abalukurutinga nga bakimanyi bana mugaba mwana wa sefali ajjamu buli kyakola kye naye kyenkakasa kintu ekyo sefali ayinza okuba yazaala Eddie Kenzo okusiza ku mwami Museveni kubanga Museveni keyataddemu nti era kyabalimba public ate bo gigamba birala awo nategedde waliwo ekizibu okay Station Mayanja Station Mayanja olowooza teyazzeeyo kuwuba figa talina gawala n'abali muziika Station Mayanja yasuddewo obukulembeze bw'ekibiina ki Peasants Party National Peasants Party n'agamba ategeka olunaku buli abakijoyininga nga bagenzeeyo lwaye era yayogedde nze nina akabina sikakolerere oba nakanyenyeza olwo nno ng'ava ekkololo okusinzimula endongo n'agamba yabadde agenze ku mulimu gwe ate we bammansereko nomination gundi ye n'awanika mbu awuli ayagala kulya kagege kasiike natezereko yasinga ovuganya amabina gani ga station naye ngamba yamugamba kituufu ne station yagamba kituufu yali agenze kukola si muyimbi station kyogamba omusiraamu we bakuyita okusalira mu bukya y'embizi odduka ogenda n'oganda bagenda kusaala nze nsaala byange olina okweyawula
toyinza kubanga ovuganya mwami Museveni n'ogamba atobeera naye womuzinirawo gaba bagizibe nti mulungi nnyo bw'ojja muvuganya oyo comedy wa mu nsi ki Mezo tesa yaliko ebyobufuzi byonna yaliko balonda muyimbi just akulembera ekibiina nga bwe agenda kyayipinga bagenda olabanga balonze pensa kyamu ate ade bakukuta yennyini abalaba bakukuta badde no badde eri olumu nga bamuleka n'omuleka naye tamanyi bigenda mu maaso twagenza okulaba ate ekibiina presidential candidate waakyo yali Furaga Beera Wenale ebusujju kwegamba ekibiina ekyo kyo kyatusobedde tulina ke twerabidde producer kakebera olabe wali akasigaddeyo boss nze nga batemeteme buli kimu era buli kimu buli muntu akitegedde tudde ku campaign nedda mwesigwa akoze ati wana banja omuvubuka yavayo ku nomination za president n'ayogera embeera y'eddwaliro Kayunga Mukono naki honorable Nabbanja yagamba akwatibwe mbu omuntu wawe bali bakamusabukulula n'amuyiwako enziro Nabbanja izo gayavudde ku planet Mars okujja Uganda gwogamba tamu akasabukulula omuntu nze omusajja gwendabye okuva obuto mpaka wano nata ndikutegeeranga mulaba paka wendi wano gwe mwakamusabukulula Nabbanja alaka atuse mu Uganda ggulo Nabbanja waagalako kimu waliwo we baali tebannamuwa bwa prime minister yali kuba omusonda ya parliament tetulina kyetufunyete tulina fe twakowa a few moments later akoze nnyo akoze bannange okajjukidde akantu kamanyi bulungi kati kano okwogera zino ensonga prime minister w'eggwanga n'agenda okukola verification oba ddala byewayogedde bituufu n'alekanga akoze audits bwe tugambe nti senga balikola verification nga ddala bikyamu abakozi ba government nabo bagenda sibwa obutakola mirimu egyo senga bakikola ekyo kwa simanyo baba bamukutte oba tebamukutte oba bamutadde naye yagambye yekwese mwesigwa ye yagambye yekwese naye ate akatambi kalaganga bamukutte mbo akosikake ako ka muntu mulala walabako ku mwesigwa omulala gubayo chapasi omujukira nga bamupaladinze nerinnya eryo nno bannange nnya mwesigwa nno nalyo litegeeza kweri amulukwe kubanga yayogedde ebituufu n'omukwata ne bamukwata n'amaana abanaga siyenza akatambi kalala ne mwesigwa oli yagamba nti NUP yamwekyeza paasi ng'asose natugamba nti baseemu ayisimanyi baaki bwe maana atugamba NUP kati erinnya mwesigwa ebiriko ki ng'ali mbuya nga nekulaije bwe yeekanga bannange n'agamba ate ono we twamukwatidde wabadde kaddako naye ate awo akakodya ako saakategere ne babuulira wa security nti mukwano gwange yaddako ate ne tukuleeta mu mawulire fo gy'okulinda tukwata aba NUP nga baza okukwata mukwano gwo awo nakoma okutegeera kati erinnya mwesigwa muligendeko mpola naye ekituufu ebintu byayogedde byabadde biki byabadde bituufu Nabbanja aba ayagala okukakasa ekintu kino kye twogerako genda entebe ku grade A ne grade B eddwaliro lyonjogerako lisagaana State House President agambye no tamanyiyo bino bikomera State House ebiryawulako genda olabe we gafaanana eddwaliro lya gavumenti era engeri gye musibe ennyo Solomon ani Kaweesa basooke bamukwate yalikolako eggulire n'azuula obubi bw'amalwaliro obubi bwa grade B nawe yakola engeri gye babbamu eddagala nalyo neŋŋamba boy but anyway honorable prime minister Nabbanja abeera right honorable ebizibu ebyo omunamole bye yabyogedde kuba abasinga bye bayitamu era naawe obadde obimanyi bulungi nnyo we mubanga mwatereeza mwandigamba bagwa drive ate ozijukiza kifaananyi kameramaani yajja jejja n'atugamba munaabe babakuba ekifaananyi jejja kati kyogamba ennaku zino abantu abakuba ebifaananyi baddugala nali mmanyi okukuba ekifaananyi kizibu sajja akola ebintu awo
akomba kulyanda. But anyway, gwe tetugenda kusibanga mwesigwa. Naye Honorable Prime Minister Mwesiga ayogedde ensonga nga munnamawulire. Ngera ensonga ezimu zetwogerako nezirabika. Eddwaliro teririwe liti amasomero olwo amasomero aga UP waliwo baali bagenda okukola ebibuuzo nga amasomero gayingiddemu amazzi. So ensonga yeba yatereera ndowooza kyandibadde ky'amakulu kujja n'ogamba ebintu twabitereeza. Teritereeranga. Bategedde nti Prime Minister ajja ne bakubirirawo ne bateekateekawo obwekisirusiru. Ate olwokuba ye sekita yennyini gyagwamu head of government business kijja muswaza nti takola kyavudde abeere ne yeekangabiriza bwe babikola. Balina engeri gye bataddawo gasirinde eza gasirinde otegera otya mu eri oba teriimu kuba biba byuma biri awo balene alimba omukulu aba agenda ewantu nga kati story engendo nga yakudifendinga osooka n'obagamba mwetegeke enzijja naye bagweko surprise ataako jakakasa nti n'abasawo tebabaawo. Focus 360 tubadde olunaku olwaleero Eye on the Press we out.